Inside Story Uganda, real source of political updates. Weewaawo ssebo nsanyusa okubalaba mwenna abatulaba, njagala okubatuusaako okulamusa okuva ew'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga omu bw'ati General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Ate njagala okumuyozaayoza yampita ku TV ya Fenganzi, njagala okuyozaayoza ekitiibwa pulezidenti ate n'okuyozaayoza NRM, National Resistance Movement, lw'obuwanguzi bwe twatuuseeko naddala bwe twayisizaamu ekitiibwa pulezidenti, ate n'ababaka abasinga obungi mu paalamenti. Ate njozaayoza era pulezidenti w'eggwanga ne NRM, kubanga obuwanguzi bwe twatuuseeko omuntu omuzungu bwe bayita resounding victory, resounding and well deserved. Well, kati akukaze mu Luganda victory. Ate era n'okusiima abantu bonna abajja okulonda, abaatuwa n'abataatuwa, okujja ne mulonda obuyinza obwo mubujja mu ssemateeka wa Uganda okuva mu tteeka erisooka Article 1 of the Constitution. Bwebale nnyo okujja okulonda, era ate kyalaga nti okulonda kuno kwali kwa mazima na bwenkanya, kubanga ffe twafuna ababaka naye n'oludda oluvuganya baafunayo aboolubato abatonotono, ekitegeeza nti okulonda kwali kwa mazima na bwenkanya. Good. Awenyiro njagala tutandikire kalulu, Right Honorable. Ogambye akalulu kaali ka mazima na bwenkanya. We shall get to that. But twogere ku performance ya candidate Museveni. Ebitundu 7.65 7 n'obutundutundu 65. Owekitiibwa pulezidenti aludde ng'abantu bamuwa obululu okuviira ddala twatandika okukuba obululu obw'omugundu mu 1996. 1996 pulezidenti yafuna ebitundu 74.3 n'obutundutundu 3. 2021 sikekaddako yali ne Besigye 21 Dr. Besigye, yes, yafuna obululu ebitundu 69.4. 2006 yafuna 59.96. still ng'akuba Dr. Besigye era n'amukuba, ne 2011 era n'amukuba. 2011 yafuna ebitundu 68.38. 2016 era n'afuna ebitundu 6.62. 2021 yabadde atandise ono omwana waffe omanyi oyo mwannyinaze Mwami Kyagulanyi. Kyagulanyi 2021 pulezidenti yafuna ebitundu 58.38. Kati ku luno bannayuganda baga nti katudde nga bwe twatandikira, azzeeyo nga bwe twatandika 1996. Waliwo kati sokoleke kati ku luno owekitiibwa pulezidenti afunye ebitundu 7 n'ebitundutundu 65. Bino bize olwa cumulative achievements, ebintu bye tuzze tukola. Ekisooka obutebenkevu mu ggwanga lyonna, okuva mu mambuka mpaka mu Maserengeta, okuva mu east mpaka ne Bugwanjuba. Kino kitegeeza ki? Nti waliwo bingi bye tukoze, naye ekikulu mu byonna obutebenkevu. Buli woogenda kati nga mu mambuka abantu bawadde pulezidenti akalulu lwa nsonga eki, obutebenkevu ne service delivery, obuweereza. Obutebenkevu kikulu nnyo. Byonna bye tukola mu Uganda byetoloolerawo. Katusobola kwogera nti kati saawa zino nga bw'omanyi ebiri Venezuela nti ojja kutwalayo development, enkulaakulana n'obuweereza bwonna busoboka nga waliwo obutebenkevu. Ate kankyayogera ku butebenkevu mu Africa, mu East Africa
Uganda yensi emu kwezo ezina obutebenkevu obw'omuggundu. Olw'obutebenkevu buno tufunye ne bamusiga nsimbi nga bagoberera obutebenkevu. Omanyi tewali asiga nsimbi nga tewali butebenkevu. Kakati bamusiga nsimbi bonna mu ggwanga mu nsi yonna Uganda batutedde ku kifo kya kumwanjo. We are ranked one of the best investment destinations. Ekyo kiretebwa ki? Butebenkevu. Obutebenkevu butuyambye okulaba nga bamusiga nsimbi bajja wano bakola emirimu kugatta omutindo ku bintu byaffe. Omanyi tulina industrial parks. President abadde aziraga bulungi nti basobodde oli ateeka ssente ze wano n'abanga mutebenkevu nti ajja kujjamu amagoba ge. Ekyo ne kituyamba okufuna emirimu egy'abaana. Ekyo ne kituyamba okukozesa amasannyalaze gaffe kubanga batusasula, bakozesa amasannyalaze nga basasula. Ekyo ne kituyamba okuweereza abantu baffe ebintu byabwe ne tubigattako omutindo akabeeyi ne keeyongerako waggulu. Obutebenkevu kintu kikulu nnyo. So bannayuganda baabalonze partly olw'obutebenkevu ne bye mukoze mu myaka gino etaano. Ekyokubiri, bannayuganda baatulonze olw'okuba nti tulina kye bayita service delivery. Tulina bye tukoze. Uganda tusobodde okugiconnectinga ku Tamaka roads okuva mu north okuva mu Mambuka kutuuka mu Maserengeta, okuva obuvanjuba n'obugwanjuba otambulira ku chorus. Ekyali kitabangawo emabega mu 1986 nga president ajja mu buyinza, Uganda yali erina total number of Tamaka roads nga ziri 600, naye ku ezo 6 yokka gye wali osobola okugamba nti osobola okutambulirako nga temuli binnya. Naye kakati saawa zino tugenda mu kilomita 7 okusinziira ku nguudo empya, naye ng'ate tukyalina endala ezitanaggwa. Nze manyi kino ekisanja we kinaggwerayo nga tuli mu kilomita nga 8 kubanga we tukola enguudo wangi. Amalwaliro njagala obeerewo amazima nti amalwaliro gaffe mu Uganda yonna twateekawo emitendera, tugamba National Referral Hospitals. Mulago, ago bwe gatyo, Kiruddu bwe gatyo, Kawempe. Kakati ne tuteekako omutendera ogwokubiri nti buli region, olaba sub region ezo tulina regional referral hospitals. Yes. Tulina Lira, tulina Gulu, tulina Arua, tulina Yumbe. By the way, Yumbe is a regional referral hospital. Bwe tuveeyo tulina Hoima, tulina Mubende, tulina Fort Portal, tulina Kabale, tulina Mbarara, tulina Masaka, tulina Jinja, tulina Mbale, tulina Soroti, ate tulina ne Kayunga. Kayunga olw'okuba eri kumpi ne Kampala okuyambako ku mujjuzo oguyinza kuba mu bitundu bye. And so sokolindeko malirize ojja kunemesa ebintu byange. Kakati bwe tuva tugenda ku mutendera ogwa district hospitals. Yes, tukyalinamu ebbanga era ebyo bye tugenda okukolako ku kino ekisanja kye batuwadde. Etteeka lyaffe poliisi yaffe egamba, enteekateeka egamba buli district efune eddwaliro hospital we basobola okulongooseza, we basobola okuli ekitanda. Kakati ate ne tudda ku constituency, tugaba buli constituency efune health center 4 eddwaliro ery'omutendera namba 4. Tutuuseewa, tulina bwe tutuuse awo ku health center 4 tulinga mu 63%. Kati tugamba buli Gombolola libeeremu eddwaliro ery'eddaala namba 3 ng'omukyala asobola okuzaalirako. Kakati bino byonna bw'obigatta birina engeri gye byongerezaako kye bayita life expectancy. Kakati gwe ojja kuwangala emyaka nga 8 olukasita NRM ebeerawo oli sure myaka nga 8 kati nga gwe atalima atakola ki 8 okijja kukiweza cutters of NRM na yes olw'okuba tutaddewo emitendera. Okay, jembe gamba Saba Minister, it's true obungi bw'amalwaliro bweyongedde mu ggwanga bwe namba gye mwasanga si eri wakati. Yes. But buli lunaku tuwulira abantu wabemulugunya wansi eyo nti amalwaliro temuli ddagala. Ekyo kituufu. In fact abamu balowooza baga nti ne basic medicine eddagala eritandikibwako olwana n'okulifuna
malwaliro agasinga. So kigasa ky'okubanga ebizimbe weebiri, ebizimbe byongeddwa ku muwendo naye nga temuli ddagala. Bw'otunuulira manifesto yaffe gye tutegese ekisanja kino, Oweekitiibwa President oba ne NRM tutadde nnyo essira butya bwe tujja okuba nga tumalawo ekizibu kino. Amazima gali nti eddagala abantu bakaayana terimala. Newange mu constituency yange sobola kukyogera nti limala bulungi. Naye nga National Medical Stores ebadde eweereza eddagala neteeka mu stores za districts. Kakati tusazeewo eritwalira ddala paka ku ddwaliro erisembayo wansi. Yo yennyini. Oh, okay. Ne ba receiving ekyo kyakajja. Ate kirina engeri gye kiyambyeko ennaku zino singa twakitandika dda. Now kakati tugenda okwongera ssente National Medical Stores okusinziira ku bwetaavu bwe tulabye mu bitundu byonna mu ggwanga, okusinga okulowooleza obwetaavu, kubanga ebifo ebirala amazima gali kati ng'ewaffe waliwo osanga nga abantu bangi ku health center 3. Kakati eddagala lyetutwalayo baateeka ku mutendera gwe gumu, health center 3 efuna esente eddagala lya ssente bwezi abantu bangi ate ogenda okusanga ngaenkana mu bantu ndoozaawo ensobi tujja gitereza mu kino ekisanja. Now njagala okwogera ku life expectancy. Kiki ekiwangaaza bannayuganda ennaku zino? Amazima ga Katonda okimanyi nti bannayuganda bawangaala kati. Nga gavumenti yaffe ejja mu buyinza 1986 munnayuganda yafiiranga ku myaka 43. Nga bw'owangala emyaka 43 43 okaddiye. Naye kakati tuli ku myaka 68 71 ku bakyala. Eyo achievement y'amaanyi. America eggwanga erikuze ennyo bali ku myaka 78. Sobola okugenda ku Google n'okikebera. Kitegeeza ki nti obuweereza abantu balina engeri gye babufunamu, obujjanjabi babufuna, yadde nga tugambye nti eddagala teririiyo, naye omuntu afuna obujjanjabi. Ekirala okugema abaana n'abakyala abazaala mu malwaliro gaffe. Bw'otunuulira nnyo abakyala abazaala ennaku zino ne bwe baali bafa nga bazaala kyanjawulo. Tulina kye bayita improved social services, amazzi amayonjo. Ffe waffe twakola tetumanyi mazzi ga taapu. Nagalabako nga ntuuse mu senior 4 okusumulako nange ettaapu eri mu St Edward Bukuumi. Naye waffe nga tugenda tusena mu bidiba. Naye kakati ewaffe ekakumiro amazzi ga taapu tulina ettawuni 11 ez'omukyalo ewaffe nga zirimu amazzi ga taapu, ate nga amazzi mayonjo, nga n'omuntu wa bulijjo agenda kati ekyo kyongera ku bulamu. Ekirala kye njagala okwogerako bwe buyigirize nti bannayuganda bamanyi engeri gye bayinza okunywa eddagala. Improved education services. Omuntu kati bannayuganda abamanyi okusoma n'okuwandiika bali bitundu 8 ku 100. Ono gwenkuwa bwino omujja ku main source nze nkulira emirimu gya gavumenti mu Uganda nti bannayuganda 8 ku 100 basobola okusoma n'okuwandiika. Ekirala nti abantu bagenzi bafuna ku ssente, oba kyogere nti ekyo nti household income, essente mu ngalo z'abannayuganda zigeze naddala ku programu za gavumenti zegeze teekako. Bw'oyogera ku programu ya PDM olaba pulezidenti wabadde agiwa ku bifaananyi n'abantu engeri gye bazikozeseza ssente. Ate tezitandise kati mu 1997 pulezidenti yajja ne programu y'entandikwa. Do you remember? Pulezidenti aludde ng'ayagala okusitula omutindo gwa bannayuganda. Bwe yavaawo n'aleeta Plan for Modernization of Agriculture. That was 2001. N'ayongera n'aleeta Operation Waste Creation 2006 kutuuka ku 2011 mpaka 2016. Kakati awo ate n'aleeta
plan for modern narrator operation wealth creation nayo neikola abantu baba wange ensigo ez'emmwanyi ez'ebitooke za kokoa kakati juli abalamu naleeta PDF but mutula ne mukola assessment ya performance y'enteekateeka zino because mpulidde abantu bangi baga nti yes enteekateeka zino muzireese but effectiveness yazo mu bantu eringa ebadde tennabakulabibwa nnyo kyova olaba nga bw'oyogedde enteekateeka zibaddewo youth livelihood program sente z'abakyala UWEP but mwongera kuleeta mpya buli olukya kakati kyenjagala otegeere mu 2011 kimanyi olina statistics zino nga president ayogera ku bintu bino engeri gye tukolamu emirimu gyaffe n'engeri ebyenfuna bya Uganda bwe biyimiridde abantu abaali abaavu lunkupe batera okuyita abakola ekidda kyonka abantu baali bitundu 69 buli kikumi kati saawa zino abantu abakolera kidda kyonka bali bitundu 3 osobola okugenda n'ogugolinga zino statistics gyenkwasi nawe nzijja mu mutwe kuba byembeeramu kati ate abaavu ennyo bali bitundu 16 saawa zino ezo program yadde obadde tolabanga zikola olabanga zikola yensonga lwaki bwe baamala operation wealth creation ne bakebera baali bafuuse ebitundu mu 2018 nga bali bitundu 39 juzi bwe bakebedde mu 2024 nga bali bitundu 3 kakati saawa zino bali bitundu 3 kitegeeza ki enkola zino ziyambyeko enkola zino zigenda zikendeeza ku bwavu mu bantu abantu abali mu mane economy kati saawa zino abatakolera lubuto abakola sente bitundu byeyongedde biri bitundu 7 ku buli kimu ate amawanga ga Africa abali ku level eyo tuli batono era njagala okutegeeza nti Uganda kati saawa zino GDP oba nkiyite ntya mu Luganda wala abantu bajja kukitegeera kale bw'obala bannayuganda abali waggulu ezo sente buli muntu babala mu ddoola tuli mu ddoola 1225 saawa zino kitegeeza income per capita yes income kakati kitegeeza nti bannayuganda oba Uganda ng'eggwanga tuvudde mu lower middle income status tuvudde mu bavu lunkupe tugenze mu middle income status lower middle income status lebo tunayongera tuka mu 12 nga tugenda mu middle income status kitegeeza ki nti ebyenfuna ne bugenda mu kyalo ewamu oli waawa kyabazaala mukono ojja kulaba enjawulo amayumba aga block gali ameka yene bwemirira ku luguudo okana otunuulira abantu nga batambula mu 1986 abaali batambula nga tebalina ngatto mu bigere baali bameka ate saawa zino abatambula nga balina engatto mu bigere bali bameka ekirala bw'otunuulira amayumba ga block n'otunuulira n'amayumba ag'amabaati kati n'abantu bali mu competition tebakyazimba mabaati gali ag'enseenene kyozimba oli kyagala naye azimbe bazimba mabaati ga butegula bazimba mabaati ga kkala kitegeeza ki nti munnayuganda alina waatuuse mu byenfuna so bino byonna bimwannyonnyodde abantu ne basinzira okubalonda of course kituufu kuba nabo bakiraba nze ewaffe amazima bw'oba otambula ku kkubo kizibu okusanga ennyumba y'ekisubi ewaffe ekakumiro kizibu mpozi omwana atandika naye atandika n'amabaati waakiri 15 and so bannayuganda balina engeri gye bakutte omulanga gwa president ogwa wealth creation ogwa ebyenfuna ate president message ye badde very clear ne mu campaign wonna we tutambulidde mukama waffe president abadde ayogera ku bya nkulaakulana
ate era kyekituweesezza obulu kubanga ye abantu balabyeko. Ate abamuvuganya bano bo babadde bagamba ki kubanga as we speak Saba Minister Mwami Museveni alina abamuvuganya mu kalulu 7 bano baga nti sebo kyofuzeeko kimala era nga balowooza nti balina alternatives kwebyo byakoze ne byasuubiza okukolera bannayuganda. Unfortunately tebasobodde kumuwangula mu kalulu kano babadde balina ensonga ze boogera nti obwavu bungi mu bannansi otulaze statistics eziraga nti bukendedde. Amazima obwavu bukyalimu mu bitundu ebimu sisobola kugamba byebiri ebitundu 3 byenjogeddeko naye tulina we tuvudde tulina we tuli ate kino ekisanja kye batuwadde kati ngeri manifesto ewedde tugikoze ebitundu 88 nzijukiranga najja ku TV yo nga tuli mu studio nga tuli ku bitundu 7 muyingire 88 kati saawa zino ate tuyinza okumala nga tulinga mu 90 kankuwa ekyokulabirako. Enguudo bw'obala enguudo nga bwetugenze tuzizimba eza kolasi enguudo za district buli district saawa zino erina ekyoma ekirima enguudo. District tugiwadde biliyoni ya sente okuddaabiriza enguudo zaabwe buli mwaka ate ne tugattako road fund ezimu zifuna 1.6 ezimu zifuna 2 billion okusinziira ku bunene bw'enguudo ate ne ministry ne mulondoola of course tulondoola ate singa tumanyi. Then honorable kisoboka kityo kuba tukyayina amakuba amabi mu bifo bingi mu districts nyingi. Awo njagala okusabira ababaka bannange kubanga twakola etteeka erya road fund ne tuteekako ba chairperson ba Uganda oba ba district roads committee nga babaka ba parliament. Lunaku lumu nzijukira nga nkola okulondoola twali fennana ne TV emukono ng'emukono road committee tetuulanga ojjukira ebiseera ebyo ng'emukono sente bwe bazifuna chairman LC5 yamanya ne chief administrative enkozesa yazo nga ne bakansala tibamanyi ojjukira enkiiko ezo zembadde nkola throughout the country ng'otambula nyingi kakati ezo oversight meetings zina kyamaanyi bwe twava emukono road committee ne bagikola. Nzijukira omukyalo oyo baba bamuzizaako nga memba wa parliament wa Nuupu simanyi baba bamuzizaako sina ebya Nuupu sibimanyi now nafuuka chairperson ne batandika okulondoola kikakatika ku babaka ba parliament okulondoola sente za gavumenti zesindika bitundu byabwe ate ne bakansala ba districts wonna mu ggwanga gye bali bwe baleeta budget ne baga nti gavumenti yaweza sente zino esente ezo kibakakatikako okumanya zigenda kukola luguudo ki era zigenda kulukola lutya era kilomita mmeka. Amazima gali nti enguudo mu ggwanga lyonna waliwo improvement. Obunafu buli ku babaka batalondoola buyinza okubaawo ababaka kibakakatikako ensonga lwaki tuli babaka enewe nze nange obwolumu nfuna obudde ne ngenda ntula mu roads committee ku level yange nga naumanyi obwa bize bwembeerako nfuna obudde nentula mu lukiiko olwo okulondoola kuba abantu bajja kumbuuza era babadde batubuuza ng'enguudo ezimu naffe kakumiro enguudo ezimu zibadde si nnungi. Kakati ekirala tulina kyetukoze ekyamaanyi kyenjagala abantu bategeere amasannyalaze tosobola kwogera ku development oba ku industrialization jukira tulina strategy yaffe the 10-fold strategy for development netugamba nti amasannyalaze mu ggwanga jukira juzi twateekako Karuma twateekako Isimba mu kisanja kyekimu kyekimu amasannyalaze obungi bwago ne bweyongera kati saawa zino tugeneratinga amasannyalaze over 2000 megawatts. Mwagasanga ku about 150 mu 60 megawatts 60 megawatts si kitono kyova olaba nti osobola okuteekako factory yonna amasannyalaze kuba gaca naye sigatumala. President yagamba nti mu 2040 tulina okuba nga tulina amasannyalaze agawera ddala megawatts 5,000 mu 2040 tugenda kikola tutya twagala kuteekako amasannyalaze ng'ebitundu ebirala ng'amawanga amalala bwe gali twagala kukozesa chance ezi zonna solar nuclear hydro
solar, nuclear, hydro. tusobole okugeneratinga amasanyalaze ago kubanga speed gye tukulaakulanirako y'amaanyi nnyo. Industries engeri gye tuza attractinga statistics za industries zetulina sigiina naye mu 1986 nga president yajja mbuyinza industries zaali jinjawokaawo Uganda breweries ne night tewali industry naye kakati saawa zino twali tukola ne tugamba nti aba industries bokka batuyambye okuwa abaana baffe 1,100,000 emirimu ate ng'emirimu egiri mu gavumenti yonna giri 40 gokka just 400 and so industries tuzeetaaga okulaba nga tugatta omutindo ku bintu bye tulina. Yensonga lwaki bagamba Uganda eri emu ku nsi Katonda ze yawa n'emikono ebiri. Tulina minerals, tulina ebyobugagga eby'omuttaka betwagala okugattako omutindo, tulina amafuta okimanyi nti amafuta gaffe omwaka guno nga tegunaggwaako tujja kuba tumaze okulaba ku ttondo. Kati ekirala kyenjagala okwogerako Katonda nnyo nga tunavaawo honorable. Yes, amasannyalaze again obungi weeyongedde twogera ku megawatts ezisoba mu 12 kati ate bwe tunagattako nagana amalala mabibiri amalala ge tukoze ogamanyi ga yago gana amalala amapya gajja kuba mangi nnyo naye era nago tigajja tumala kubanga speed gye twattractingirako investment eri waggulu. Kyova olaba nakugambye nga ntandika Uganda kankyogere mu luzungu Uganda is the best investment destination. Kino nga kyogerebwa IMF ne World Bank ebyo bitongole ebisinga mu nsi yonna. Ne bagamba Uganda is one of the fastest growing economies in the world. Fastest. We are number 7 mu nsi yonna. Kitegeeza ki nti bwe tuba tuli ku speed ekulaakulana nga y'amaanyi tulina okumaakinga ne speed eyo. Ekisooka nga twongera ku bungi bw'amasannyalaze. Which you've done. Ekyokubiri nga tukola leirwe. Leirwe okutambuza kubanga enguudo zaffe zifa ku speed nene nnyo. Leirwe okuva e Malaba okutuuka e Kampala n'okweyongera mu bitundu byonna. Lwaki tujje kago obuzito tujje ku nguudo tusobole okuwangaala. Yaddi ebyo mugenda gikola tumaze okusasula tumaze n'okuwa contract. Already? Yes, Mackenzie genda kola okuva e Malaba tumaze okusasula abantu babaita PAPs, the project affected persons, okuva e Kampala okutuukira ddala e Malaba tumaze ne sente tumaze okuzifuna. So kati bwe tumala okuteekako leirwe olabira ddala nga kago ate kakati njagala otegeere nti Uganda luli mu 1986 ebintu byonna bye twakozesanga juzi jukira president yagaye mu supermarkets kati ebitundu 65 oba 7 mu supermarkets za Uganda ne supermarkets za East Africa biva wano. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti Uganda kati tunoonya katale. Yensonga lwaki president waffe yagamba mu principles zaffe ennya democracy, pan-Africanism kitegeeza okuba ne obwasseruganda obwa Africa. Naye ng'ekigendererwa kyaffe ffe tuteeba ggoolo ya katale osobole okutwala amataawa go mu katale ka East Africa mu Africa. Tulina ne Africa free trade area, free trade zone, okulaba akatale aka Africa akawamu. Kati kankuwa ekyokulabirako ogende twabadde tugende e DRC ng'osanga amata ge banywa nga gava Denmark. Yes, ng'ate ffe wano agaffe tuyiwa tugalina mu bungi nga tugalina mu bungi naye kakati era y'ensonga lwaki president waffe owekitiibwa Museveni yagamba tukole oluguudo oluconnectinga Uganda ne DRC. Era abaana ne bakozesa omukisa amata gadduka ente zigenda eyo n'ewaffe munnaye ewaffe nze ndi mulunzi wa nkoko amagye ewaffe gabbe gagenda awo akatale we kali awo. DRC tugenda South Sudan, tugenda Nairobi, tugenda Rwanda, tugenda Burundi, tugenda Tanzania. Ate kituyambye
okubanga essente yaffe nayo tenaabuuka. Uganda has the most stable currency in Africa at the moment. Yes. Tulina currency yaffe bw'oba wagula omunnyo siringi 10 omwaka gwa 2021 era guli ku 10. Okay, good. Tuddeyo Kalulu. Yaga Kalulu kagaza ati badde kamazi. Tuddeyo. So yes, president ye yalondeddwa, but abamu ku baminisita be bino byonna singa mubikoze era nga bwobyogedde nti weebiri baminisita abawerako baakutte kyavudde ku ki? Kakati democracy oba nkiyite ebyobufuzi buli kitundu kirina ebyobufuzi bwakyo. Buli kitundu buli kitundu kirina engeri gye kizannyamu ebyobufuzi bwakyo. Kati abamu ebyobufuzi ebitundu ebimu bibuzannyamu ddiini. Nosanga oli nga bamusinza akalulu olw'okuba si mukatuliki, olw'okuba si mukristaayo. Abaana babizannya mu ngeri naye bigenze biggwawo. Kubanga nebuza honorable nti ye mwami Museveni president bamwagala, baminisita be abawererako ddala tebabaagala abalonzi. Abalonzi baali badde babaagala naye nga bwe nkugambye wali nti oluusi ofiisi zaffe zino zitufuula bizi neweesanga ng'oli tasobodde kuddaka. Abalonzi mwana wattu batwagala ewaka eyo. Kakati akuba nabo mu constituencies obwolumu kuba laba oyina rather Nampala wa government Amusana Boa, olina Boa waffe, olina Betty Amongi, olina kati ng'ekya Betty Amongi ekyo sijja kyogera ku kimanyi kyali obvious. Betty Amongi yali nga alina constituency ye n'ava mu constituency ye n'agenda ewalala. Moyam n'agenda ekibugalira. Oluusi ndowooza structure yali talina oluusi oba byali bitya. Kati awo ndowooza tujja kulinda Achenge namukuba. Naye Achenge naye nno yali si mukazi mutono. Yali w'amaanyi nnyo. Ako ke kaali akalulu k'omwaka. Naye kyengezaako okutegeeza nti abalonzi baffe batupima mu ngeri ya njawulo. Batuteeka ku minzaani ne batupima mu ngeri ya njawulo. Ate n'ekirala akalulu kano President Museveni ye ng'omuntu. Nze kankubuule tewali bukulembeze butava eri Mukama Katonda. Olabye statistics enkuwadde nti president okuviira ddala 1986 ye abantu ye ali oba nkiyite ntya abantu balina engeri gye bamutegeeramu nga ye ng'omuntu nga ye. Kubanga abantu abamu ojjukira ebiseera bya 2016 abantu batunuliranga Amama Mbabazi nga w'amaanyi super minister. Naye bwe yatuuka mu kalulu kamukuba akalulu Museveni ye bamulabanga ye. So ogendayo ekyo okimanyi so saagala namukompeyalinga n'abaminisita. Okay, aligenda bakulira ekibano wadde okola nabo mu cabinet bangi nno Okeloriem, John Mulimba bonna badde mu foreign affairs, then Moriko Kaduchu, olina Mama Mabira, Beatrice Atimwanyar, yabadde ex officio, then kuno yabadde ze mu kalulu, then olina Okeloriem naye ali ex officio, David Bahati oyo ye tubadde naye. olina Nze kankubuulire ebintu bino buli kalulu kajja bwako kalinga omukyala azaala omwana. Buli mwana ajja bubwe. Oyinza okuzaala omwana ozaala ate akalala ne kakulongosa. Bamusazeemu kasale. And so bannayuganda balina engeri gye batuteeka ku minzaani buli muntu mu ngeri ye. Abantu ebimu bye batuteekerako minzaani nga mu butuufu si mirimu gyaffe. Naye bw'oba oli mubaka nga waakalondebwa olina okumanya ebintu nga bina. Ekisooka olina okumanya nti olina okukiikirira abantu. okubakiikirira kyekimu. Yes. Ekyokubiri olina okumanya nti olina okuddayo n'ofuna ebirowoozo byabwe oba mukiise waabwe. Oli mukiise waabwe. Ekyokusatu kyolina okumanya olina okulondoola kiri kye nayogeddeko
okulondola emirimu gya gavumenti kubanga gwe oyinza obutaba na ssente zisobola kusobozesa kutuuka buli wamu nakukola nguudo kukola biki so ebyo tubirekera gavumenti olwokuba ssente weziri gwe n'okola gwakulondola ate n'abantu n'obateekamu ne bategeera nti mulondoola ekisembayo naawe ng'omuntu olina okubaako ne initiatives z'okola kati nga nze ndi mukozi wa bulungi bwansi emirimu gyange ndudde ng'ogiraba nkola bulungi bwansi n'abataka kati nze waliwo nange ebyange byoyinza okugaa nti kino nga tesikugaa nti mbikoze kuba ndi prime minister nyina eddwaliro lye nakola mu 2013 2016 nali ndi mubaka ng'abalala netuzimba eddwaliro ne community eggombo lirimu lyaki liri mu ddwaliro ne president najja n'aliggulawo mu 2016 2017 nazimba eddala liri ku ddala lya health center 3 ng'omuntu nga nze n'abataka abataka baleeta buloka nze ngula buloka bo abataka ne baleeta omusenyu mu baafu oli n'ayiwawo akabaafu so nabyo byetaagisa mu biri juzi nga sinafuuka na prime minister nazimba eddwaliro eddala liri Mpasaana kati nze nyina entindo zetukoze n'abataka mutaka omu ng'aleeta ejjinja n'alisuulawo nze nendeeta seminti bwe tutyo ne twesondasonda ne tukola emirimu egimu okuyambako so bw'otunuulira gavumenti nti buli kimu ekireete ayinza obutagikola byonna obutabisobola Some minister otuwadde statistics nga mwami Museveni bw'azaakola but nakkiriza nkuwe ku zino mu 2021 president w'eggwanga kati yawangula akalulu ako n'ebitundu 58 ku buli 100 58 point eyamuddirira mwami Kyagulanyi n'afuna ebitundu 35 ku buli 100 mu kalulu kano mwami Museveni yalinnye n'agenda ku bitundu 7 n'akendeerako era yagudde yakendedde n'agenda ku bitundu 24 yes oliwa NRM but I know ogoberera olowooza ki ekyakendezeza mwami Kyagulanyi bakandidate wa NUP tabadde na message mu campaign especially nga yakugamba nti akalulu takkiriziganya na byavuddemu kati njagala obeere wa mazima bannayuganda baagala buweereza nkyogeddeko wali ku manifesto yaffe gye tumaliriza kati manifesto ya Kyagulanyi saagirabako saagiraba okujjako nawulira ng'ayogera kanoonye kakuume kalonde tuva ku polling station nze binali manyi bwe yajja ekakumiro abantu yabagamba nti agobye nabbanja nti akugobye yangoba oyo mugobye kubaka ku kifo kuba prime minister yangoba kati yali mu comedy bamulabanga ng'omuyimbi kati omanyi comedy oba kiyite nti kazanyirizi kati abantu baagala kumanya oluguudo lw'okuva ennalweyo okujja ekisiita okutuuka Empasaana Nkooko okuvaawo okugenda Entwetwe Masodde President Museveni agamba olwo ndutadde mu manifesto era tugenda kulukola chorus okuva Nkooko okutuuka e Kakumiro kakati ye bwe yaluyitako yagenda kugamba nabbanja mugobi kakati awo message nebula message ya kati President Museveni bwe yajjanga naga nti oluguudo lw'okuva nga bwe ndoogeddeko n'abagamba nti bantu bange ngenda okwongera ku ssente kuza PDM nkyetegereza abakulembeze kuba etteeka terebakkiriza kufuna nammwe mbatekedde mu miliyoni 15 nkitegedde abasomesa tebamala yensonga lwaki abanaku abaana baffe ababanaku bava mu ssomero olw'ebisale ebiri mu ssomero ngenda bijjawo ontegedde n'agambira ddala nti esente kati ate Kyagulanyi najja eza PDM nzijjawo gamba agenda zijjawo ngenda zijjawo kale agenda kujjawo PDM so yatalina message yalakinga message oyo mwanyinaze nakugamba dda niriwo neri okyogedde mwanyinaze tuva ffenna ewakayire mugulu n'ebino si byaki ndisaamuwa sisobola kulimba nza kyangobera
yangoba enkeera nembeera ku TV yammwe eringa ngobye ne gati atenga ayugeranga prime minister kati obuyizo obungoba yali abulina kati byonna byali byaka abantu bamugobereranga omanyi twasasulanga sente zinamupangisanga oyo mwanyinaza ompangisa ku mikolo namupangisanga milioni 10 okujeka kumira okuyimba ku hoteli yange najja nayimba nange nenkunganyiza ku mulyango kale ffenna ne tugwa ddulo ffenna ne tubeera kati abantu balinga bamupangisa ne bamusasulira omutwalo okumulaba ate ne tujjuza ne tunafu abalina ebivulu ne tufuna sente kuye naye kakati yali wa bwereere tugenda mukuumulamu aliwo ye because kirungi ogenda nti mwannyoko gwe Ssaabaminisita wa Uganda mu capacity zo zebbiri mu kika tulimu babiri abanene nga mwannyoko balaluso nga Ssaabaminisita wa Uganda nkusuubira okubeera nga omanyi wawaali he says ali mu kwekweka kubanga mumunoonya kakati njagala okwogera nga ntunudde mu TV ne bannayuganda bategeere tewali anoonya Kyagulanyi gamulemye kujja n'abeera ewaka ebyo ebya komedi ebyebiwanyi byabadde akola buli kaseera siba kiwanyi siba kiwanyi abireke adde ewaka akonsidinge nze kalulu kansingako 2 odde ewaka ne weekuŋŋaanya bano ne bakusanga awo ne bakukubagiza ng'omuntu yenna agudde gavumenti emanyi gyali nze ndowooza bamanyi wano oyinza okwekweka mu Uganda nga tebamanyi gy'oli ku byuma bya gavumenti byeyina kimanyi bamanyi oba talina wayinza kuyita nga tebamanyi nze ndowooza kyali badde kirungi ajja alabirira famire ye naye ekiraga kinga tugenda okuwummula nti presidential candidate abadde mu kalulu bwakavuddemu n'abulawo kati bani yambuliza yayebuziza ekirungi yayogedde gwe tumulaba ku mutimbagano nalabye akatambi nga akafulumiza agamba ligomba afulumya kati gomba si Uganda katunye ku mazzi NBS TV kwoli barometer akasameme nange Adam Kongo Ssaabaminisita wa Uganda wekitiibwa Robina Nabbanja gwe tulina bwe tukomawo emyaka 40 badde njagala bwe tukomawo mbawe performance ya NRM ku babaka ba parliament tukumpe